kuwaŋŋanguka lwa mbeera eno tujja kulya ebikuta abaana baffereka basome baleme kusoma. Wonna abantu bavuddewo wano wonna embeera nga bwetambula munangate mu ggwanga si nnungi nakamu. Kakati nno Mukono wali muganda wange okusendula abantu wali abali ku mabbali awo ku nguudo muganda wange miranga gyennyini, so ngenda kubeera nga nkuzannyiramuko mu katambi ako okuva we katandika paka ku nkomerero. So nga ate omuyimbi Sindi Sanyu naye abadde munangate ku bizinesi ye wali munangate mukira. Kakati nno embeera munangate ya bunkeeke mu bitundu ebimu wali munangate Mukono balajanye, oh my god, yonna gye bigweredde munnange tebibadde birungi n'akamu. Waliwo embeera bwetuuka n'ogamba ye bannange omuntu akoze atya, omuntu munnangate agenda kubeerawo atya n'ensi eno. So kyekibadde munnangate mu katambi kano. Uganda ye yaffe, byonna batutulugunye batukole buli kye twagala. Tetujja vva mu Uganda, Uganda ensi yaffe. Batukyaliwo ne banakwata mu Uganda weetulya tujja paka ku ssaawa esembayo. Tetugenda vva mu Uganda ate tetujja kuwaŋŋanguka lwa mbeera eno. Tujja kulya ebikuta abaana baffereka basome baleme kusoma. Bo basome. Tebatuwadde batusudde awo batulese awo. Ffe tetufuddeeyo. Buli ekijja tuli bamativu nakyo. Tetulina nsi mwe tugenda sigala wano Uganda ye waffe. Batutulugunye batukole buli kimu. Tetugenda vva batusindiikiriza nga mbwa. Nga dduka afuuse munnangate dduka nga bw'ogezaako okulaba. Okusinziira wali kwosana kano akatambi. Manyiwo wano kati wano stage abadde namiryango wano we wati wonna abantu bavuddewo wano wonna wano badde basikira wano enkoko wano mbadde mulabawo ndowooza nabo bavuddewo jakita wano nabo bavuddewo wali wonna badde basikira wali abadde ku stage wali badde mumanyiwo wali nabo bavuddewo awo wali bavuddewo. Embeera munangate bwetyo bwebadde wali munangate Mukono. So byebyo munangate bikyagenda mu maaso okwetoloola esayidi eyo. Kankongereyo ko wali omuyimbi Sindi Sanyu naye abadde munangate ku bizinesi ye wali mukira era ng'olunaku olwaleero abadde afunye kasitoma. Bizinesi ya Sindi Sanyu mulimuko ebyabagole, makeup kosa n'ebirala bingi nnyo naddala munangate ku bakyala wali wonna. So abadde afunye kasitoma nga bw'ogezaako okulaba nga agezaako omukolako. Mu katambi ako akabadde kakutte munangate akati ku mukutu ogwa TikTok. So ky'olina okukola kusigala nga weekumidde ku Jaminati Yogi naye ng'osubscribinze ebisigadde byonna obiturekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo.